okutunuulira ebibiina akakwate ku Bwakabaka okulaba bwe bitambula n'okwekakasa nti bukuuma ensa z'Obwakabaka zitambula. Kati olwali ne tugamba tubadde ne puroguramu kyukakyuka wezajja genda nga tukyalira ebibiina byonna ebibiina akakwate ku Bwakabaka mu bwegassi. Twali bakubeera wano olwokubiri oluwedde naye ne tufuna amawulire nti mukama waffe chairman wa board taliwo nga nti amaka ganyuma kukyalamu ennyinimu waali naye omusigirewo yatukwata buli ne tukkiriziganya tulinde ku mukungu Kitende akomewo tusobole okukyala naye olwakomyewo obukoowu yabusibye ku mpagi n'atukyaza. Naye nga okujja kwaffe kuno kwongera kumanya emirimu nga bwe gitambula. Okuyiga tekuggwaayo. Minisita eno ngibaddemu emyaka nga 4 naye ate ebintu bigenda bikola ki bikyuka. Oyagala okumanya nti bwe boogera ku buladde ate si oli tomubuuza tikozi eririddawa bwe boogera ku Kyaddondo nga gw'omulagirira ene lugaa nti katugende nga tukyalira bannaffe bano tutegeeze board chairman ategeeze ttiimu yetujje tusinkanemu tubalabe batumanye twemanyi mu ngeri endala naye tweyongere n'okwemanya mu mulimu guno Ssaabasajja gwe yatukwasa. Ekyokubiri okubasiima ebbanga lye muweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu mulimu guno ogw'ettendo kuba ebigambo by'essente bizibu abantu okubibeeramu guno omwaka ne guggwako nekuli ne guggwako nga mukyaliwo si kintu kyakuzannya. Olaba ne bwe bitaba bya ssente naye ate ssente kizibu. Tujja okubasiima ku Bwakabaka engeri gye muweerezaamu abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'okukulaakulana. Ekyokusatu okubasaba tweyongere okukolera awamu mu bbanga lino era n'ekitundu ku minisitule y'obwegassi ey'Obwakabaka. Twagala okubasaba Mwani Kitenda ne ttiimu yo tukolere wamu ffenna ebiruubirirwa byeki okuggyako roles ez'enjawulo. Nze bantale Katikkiro gyali mukama waffe ne bangamba nti gwe mukwasizeeko obwegassi obulimi n'obusuubuzi ate bwe tutuuka ku buli kitongole ate Mwami Kitenda n'akwata board kojjange n'akwata ku bwa management. Ffenna nga bwe mulaba ttiimu y'omupiira twagala kuteeba goolo naye mu process y'ogiteeba mulimu alina okuteeba waliwo midfielder waliwo defender ne goalkeeper. Tuzanya ebifo bya njawulo naye ng'ekiruubirirwa kiki njagadde okubasaba tukoleganire wamu nga abaana ab'endeemu. Abantu baleke kutunuulira minisitule oba ebitongole by'Obwakabaka nga poliisi ate abo erangibwa ku leediyo naye nga kangende ndabe embeera yaayo bwetambula ne bammemba n'enzija tibankaluubirira entambula nabo peza muno emyezi 5 bampa looni esooka era nenjimalayo era nengikozesa bizinesi zange kati nemba nga ntambula nabo bulungi nga tebankaluubiridde era nga emirimu gyange nabo tikibadde mibi gibali nungi era n'abakozi baamu batwanguyira nga ffe bammemba. Kyanjawulo ki kyeyina okusinziira ku bibiina ebirala ebyensimbi? Sembaddeko mu bibiina nga ntambaddeko mu Finka, mbaddeko mu Pride naye ate sanzi nga eno ennyanguyidde nga nze